Ogenze noyogera ku Lutalo awo n'ogamba bw'abeera mu public. Just is a funny guy. Some abantu bakimanyi but is funny. Asesa nnyo asokuba olwali ate bisasanga bagamba David atya abakazi and then I'm like okay atya abakazi ali ena ali mutusumbu. Neko yali azeeko like no I think I take it like a joke abasaga agala just kusanyusa muntu akuya nesimu nakuga baby just no sekai nengo maita chimini but I'm serious ne wajeno mbatunga humble boy but I like him that way ansesa sanyusa amne binwe songezi bizogala tugereko ngezo okuba munne spice ofuze sala kagenderera netwagala otule kati muneyo twageya kiristomo najja kujja tulinze bakyala bamwe naffe kyali bato okyali muto spice nkyali muto ate nenkani bakulu mami ebyanga bimanyi ebisinga era namugamba mami gwe wesirikire ebisigadde nja kuleeta omusajja naye mugambako webituuse abimanyi obudde bulagawa kale mundekeze obudde temugenda olaba ne jowe naye yafunye amuzaalamu nange nja kufuna ensonga zo wazirabye zizire naye kati tulinda zizo naawe kali munda Mugayimba watugamba abaami mubalina. Bebaliwa. Bagambye nchoka ndi ku kitaawo. Nina omusajja wange. Leke muko. Acha abantu bebuuza spice ate. Simubalaga bulazi naye mbalina. So mo actually. And about yourself. About myself. About yourself. Oh nani amfundisa olubuto. Enyinde egezi zina manyi balimba. Spice about yourself. Jowe. Baby akuze wanje. About yourself. Yes. Awavayo nokola post n'ogamba a snake is called a snake. Waliwo omusoto gwakuluma. I think eyo njogera. Fena tujimanyi kitegeeza. Tumanyi munaye bawo tunyonyole gwe yagikola. Omusajja naye aba musajja always. Yadde bamubakyuka ne bafukamu abakazi. That's what I mean. Omusota tegukyuka just gweyozaako weeyoza skin naye nga tegukyusa okweyozaako skin tekigujjaako kuba nti si musota. Obuntu bw'otuteerayo buno ndowooza tula wansi awo naye bennyini n'ogamba kabateereddeyo kankabalekera. Post manyi luzungu akkuliza omulundi guno management yange yatutuukirira era ne tumugamba tuva Kampala nga balansi waffe aweddeyo era ne tukola ekyo. So this time around wasasuddwa bulungi. Nava Kampala nga ba management yange bagikwasaganya ati zemba nina simu ne banga spice tusimbule wano mugende wano basooka wano dda wano era esimu nagifuna ne bangamba kati ove Kavumba genda Masaka sekali. Omanyi spice Diana tuba twagala okunoonyaako buli kibeera mu ggwanga most especially mu bintu byebikwatagana ku bakyala abana abasatu naye nga muuli Shiba Sindi naawe kennyini Olutalo olwobadde lugenda ku social media olina statement gye wakola nkimanyi gwe handling social media platforms ebiseera ebisinga statement gye sigenda kwogera kuba ogimanyi Eya fake feminist. Eyaki? Fake feminist. Wavayo n'oyita ffenna tukimanyi Shiba. She's a fake feminist. Mukimanyi? Abadde tukimanyi? Ye yeeyita feminist. Wavayo n'okola statement Badesimanyi. oteekako hashtag fake feminist. Kiki wategeeza? Oluzungu olumanyi? Tuvuunulire mu luzungu. Wagamba mu Luganda. Ki ekizibu awo kye watategeera? Feminist directingira ani? Ani akola ki? Statement eno wali directingira ani? Singa nali njagala obbagamba gwenjiwa nandibadde mbagamba. Naye mwe kennyini muli bantu bakulu. So oli wa ddembe okugattagatta mu ntegeera y'entono olabe kye nali ntegeeza. Bwe tugattagatta olabika wali olumba Shiba naye ate twalabako nga mulinga abatabaganya. Kasita nze sisaddeko linnya lya muntu n'omu. Kyova olaba nakikola bwentyo buli omu alondewo gw'ayagala. Spice waliko mu federation era nga bakuwa obukulu mu federation ensonga z'okuba nti obutakkaanya abo ne Shiba tulowooza mu ngeri oba eryamu mwamala ne mukkaanya ne mutegeeragana. This time around ki ekyasinze ate okuba nga kibatabaganya ekyabasinze okubatabaganya? Ekintu kya federation ndowooza saagala nnyo kudda bintu bye mbaddemu emabega wemba ekintu kitadde mba nkitadde.
okubanga unfollowing waliwo ekyaliwo nga bwe ŋŋambye bwe mba nkoze ekyo toba nkyogeddeko ne kiggwa mba njagala kiggwe sandyagadde nnyo okudda mabega ku kintu ekyali kibaddewoko so mbuuza ku kiriwo. Abantu abasinga bavayo ku social media ne bakuba ne bagamba weetabye mu lutalo lwotali supposed kubanga weetabamu. Lutalo kyoba ku statement gye wakola anti sijjukira kuba nti ndi mu lutalo n'omuntu yenna ndi wano nga Spice kola bintu byange mbeera mu show zange tadde muziki wange sijjukirako era akyakulangira lutalo n'omuntu yenna bw'oteeka mu lutalo gwayagala ndubeeremu waliwo n'abafaani eyo abantaddeyo bwe bantaddeyo nga kati mujja buuza mpa olwaki banteeka mu bintu bye sitetaddeemu kukeera ne ngamba nti bane ndi mu lutalo bwe Spice, let's make it direct. Would you accept a battle with Shiba? First things first, I cannot accept a battle with anyone. Why? Battle, subira. Omuntu nga toli sure about yourself, it's okay. You can go for a battle. You guys stress toli sure of yourself? No, omuntu agenda mu battle, omuntu atali sure of themselves. Okay, would you Nze accept? nganze omuntu setaga battle, manyi change. Battle z'abanafu. Battle z'abanafu. Anti omuntu nga tewekkiririza mu kyoli osooka oteeka ku weighing scale. Nze kyendi ndi okay ne kyendi. I'm contented with my fans, what I do. Kyendi ndi contented ne kyendi. Setaga kweteeka ku weighing scale na muntu yenna. Wavayo omuyimbi n'agamba Spice oyo mwewulira. Toli ready kukyaniriza. Nga John Black we yagambye. Anti eyo opinion ye nze sitonawulira yange era gy'otagenda wulira. Spice Kushiba ne Cindy ogwawa. Banange, I think that question is for fans. Siri fan ndi muyimbi. Kati ekyo mujja kibuuza bafaani baabwe. Wa bafaani baffe generally. According to kucheri ku ground, Spice Dano oli mukyala muyimbi. Era abantu baku appreciating. Actually twaku appreciating ng'omuyimbi. Kuchiriwe saawa zino. Twagala tukibuuse maaso. Anti kyenkugambye nenkugamba nti ebintu bya whatever you call it a battle. It's a musical battle. Bafanze basalawo. Nze ndi artist, siri judge, siri fan. Nero obeerawo n'ogamba feeling anti kati opinion yange ng'omuyimbi. So setaga kuweeyinga. Like ngambe nti ono yansingira because siri fan. You get my point. So as an artist, tuzze tuyigira ku bayimbi bangi. Both of them might be abantu benjigiddeko. So ntandika nti ogamba nti bateeka ku weighing scale. Okitegeera. So it is for fans. Kubanga abafani always abane gye bagwa. Nenze nga artist. Ogambye nti it's not my job okusalawo ani asinga. Ak'omu ku bayimbi abasupporting abayimbi bannaabwe bwe babayo ne events oba concerts ng'ezo olunaku okusuubirwa. Mujja kundaba gye munandaba. Tukaba side ya iPhone. Munandaba gye munandaba. Olunaku nga lutuuse pe probably bwe naba wendi. Ongulira endala. Ngulira gy'oyagala nja gyongera ku ze nnina. Simanyi. My phone, my business. Bayimbi abagulawo muze kwa bayimbi okuwagira bayimbi bannawe mbivu. Tusuubire kuwunera ogenda supportinga mu kintu kino ekya battle. Era ne Lutalo tusuubire okugula ntebe. Lutalo, of course, leero olunaku lwa Lutalo tuzze conference ye era tickets nja zigula nga siriiko yadde okwebuuza ku muntu yenna kubanga naye alina bingi byansupport concert zange. So I'll do that. Era concert zonna zonna zibeerawo abantu bantuukira nti kino na kino I'm always there. N'abalala bantuukira banga Spice we need your support here nja kubeerayo. That is impossible. Nze nga naatera okukuta nina ka comment ke nalaba omaze oteekayo posta oteekayo ya fake feminist. Oli yagamba naga Spice Dana yeenyize mu luno olutalo lwa nsonga lwobadde bumuleka. Kiri kiti ekyo. Ekyaki. Ekyokuba nti bavaayo ne bagamba Spice Dana weenyize mu lutalo lw'okuba nti weetabye mu mutaba. Nze nkuyise okujja n'okumbuuza bye mbuuza. Nze nnereezi. Weebale nnyo. Kyekimu omuntu gwasalawo okunjogerako bwe butanjogerako. Kubanga it's up to you. Ekikukolera ky'okola. Please temumbuuza ku bayimbi balala. Ask me about myself. Don't ask me about other artists. About yourself. Oba ku bayimbi abangattako. Nga baani? Gwe kennyini tuli ku